abantu bangi bazze nga banko bajja mu inbox yange nga bangamba furufiga jeno biki jeno yingira mu musango gwa Katanga batta Katanga bampo mukazi we yamutta biki first of all omusango gwonna gonna kyonjagala nkigaye mu Uganda ndaba omusango gwonna nga gwa murder case kibayita murder waliwo lulu 18 oba njogereko ntya regulation 18 of advocate professional conduct kwegamba nti si buli musango nti ogenda gwogerako si musango nti ogenda guyingiramu. Ekyokubiri njaga bannayuganda basooke beebuuze kubanga nze nayitibwako sayidi y'omukyalo omukyalo ono gwe mulaba mu mawulire gwe mulaba ali eruzira agambibwa nti yatta omwana we yasindika omwana we okuva ku second floor afa. Sayidi y'omukyalo oyo yampita ne bampa ssente nga baagala mbawolereze ne mbabuuza ne lwaki mwagala njogere mu mawulire tubeere mu media bagamba twagala abakazi bakwatibwe simpase abakazi bajje bayimye ne mukyala munnabwe ne ngamba kakati muline nebuuza lwaki baagala abakyala bakwatibwe simpase bwaba tewali reason era bwaba tewali reason lwaki bali bagala tugende mu mawulire batundisiza omusajja tata w'omwana atamanyi na Kampala bamutundisiza ente ez'ekifaamu namba bamutundisiza ettaka bamutundisiza ennyumba for nothing kubanga njagala okutegeeza omusango nga gwa mada nga guli mu kooti gwe wenna ayina obujulizi ng'oyagala buyamba oyo gw'oyagala aveeyo kwata obujulizi obutwale mu kooti oba obwopoliisa simple as that. Nebino ebirala byonna byogamba nti ogenda kola wati era no way bali tuleme kwewa importance tuleme kutwala mirimu gy'abalamuzi tuleke eggwanga lyaffe litambule ng'abalamuzi tumanye nti mwe abalamuzi mwebali ba state mwebali. First of all njagala okutangazaako katono ku nsonga eyo nze bwe nababuuza kuba nababuuza ebibuuzo nga ne mbabuuza mwakola postmortem nti yes postmortem yalaga ki omwana yaliko ebinubule nti no omwana yava ku second floor nagwa yanuka ensingo nti nedda yamenyeka ekigere nti nedda nengamba there is something behind. Kano Heri ne Nabanja bakwatibwa ku Lwokutaano oluwedde oluvannyuma lw'okutegeeza nti omwana yava waggulu ku kalina n'agwa wansi kyokka bwe yakeberebwa mu ddwaliro kyazuulibwa nti teyasangibwako obuvune bwonna bulaga nti yali agudde okuva ku kizimbe. Era mu byonna ne mbabuuza